Kale mwena gye musinzira okuba nga mutulaba tubaagala nnyo abali ku mukutu gwa Daily Still Hope n'emikutu emirala gyonna mwe bali kuba nga ate mutugoberera ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa 8/2025 gw'omwaka. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga bukedde nga tukyali balamu. Tukubulira ekitiibwa n'amatendo mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu tusabidde. Amen. Mwalamusiza kumina mwena abeekumira ku Daily Still Hope. Daily Hope tuwa munye mikutu gyaffe egy'enjawulo kola kyamaanyi nnyo Mukama abampira omukisa. Kale nakola leero lweggulire yaba okimanye nti mu institutions zonna sitaani zaayagala okuba nga akuba obufumbo ekituufu ate ku guno omulembe abutadde ku level ndala. Obufumbo abukubye nnyo si bwansi bwokka wabula ate okusingira ddala obufumbo bw'ekkanisa. Kakati ate n'akozesa n'abakulembeze okuba nga aleeta ebiteekateeka ebigenda okuba nga binyigiriza ddala obufumbo aba akumalamu kiri kitiibwa kyennyini Katonda mwe yabuteekera okubanga obufumbo bwa kitiibwa mu maaso ga Katonda. Mateeka mangi agaleeteddwa mu Uganda ng'agamu ku go bayagala omusajja ng'osobola wasa omukazi asukkamu omu n'omukazi ng'osobola okubeera n'omusajja asukkamu omu. Naye kakati olunaku lw'eggulo Bukooti yayisizza ekiragiro etteeka okukkiriza abasajja okunoba nga we bakyagoba ku process ya divorce nti kooti eba tennaba gutyemula nti twawukane mpula sina mirembe nga weninda ensalawo ya kooti kooti enzikiriza waliwo ogenda kumpaabira okunoba basindisa asitami abasajja ennaku zino sola abadduka tewali kibagoba nga tewali backup kale ate wano balina backup so kooti kooti yakkiriza abasajja bakwatemu obwabwe okunoba. Eyo ye kooti y'ensi kati etandise okuba nga ate tutegeerera etusalirawo. Kale soka tukweggulira eryo mu ddakiika 2 tukomewo. Olunaku olw'eggulo kkooti etawula ensonga za ssemateeka yawadde abasajja ebbeetu okunoba amaka singa embeera ebasukkako nga balinda kkooti okusalawo ku ky'okusatula obufumbo bwabwe. Kyaddiridde omusango gwatwalibwayo bannamateeka okuli Innocent Ngobindiko, Nicholas Opio, Isaac Salimugerwa, Dr. Businje Kabumba n'omuntu wa bulijjo Stella Nakajiri nga basaba kkooti erangire nti obuwaire obumu obuli mu tteeka erungamya okwawukana kw'abafumbo kiyite Divorce Act bukontana ssemateeka. Mu mpaba yaabwe bano babadde baagala kkooti eyanguyirizeeko okugatula abafumbo nga singa ku bombi kubakayagala okwawukana kkooti ereme kubakaluubiriza nakwewozaako wabula eyanguwa okusazaamu obufumbo obwo kubanga ebyokwoza mu kkooti byongera okulumya abafumbo bano nga boogera ebyama mu lujjudde lwa kkooti ekintu ekirumya n'abaana. So ebyo ebintu bye tubadde tugezaako okwewala nti abantu bonna abawuliranga obufumbo tebukyagenda mu maaso basobole okubanga bagenda mu maaso n'obulamu bwabwe nga tewali kibanyigiriza. Katuwayizaamu n'abantu okuva mu byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'Ekyotera abasanyukidde ekiragiro kino nga bagamba nti akubayambako okukendeeza ku butabanguko mu maka oluusi obuviirako n'ebikolwa eby'okuttingana. Omusajja wa ddembe nnyo okunoba singa mbanga embeera gye muyisizaamu nga yalaba mbi oba ng'enkwatagana egaanye okusinga lwe twetema oba ne twetuga ne tulwana asobola okunobamu akaseera. Kooti kyasazeewo kituufu omusajja okunoba. Bategeeza nti okukola ebikolwa nga bino kituufu omusajja naye yakirizibwe yeetegula amaka okusinga okugabeeramu ng'ali ku ccupa wakati mu kuyombagana n'okukubagana okutakoma. Kyawo kirungi nnyo kiraga nti etteeka lino bwe liba liyise lijja kutuyamba nnyo ffe ng'abasajja kubanga tubadde tunyigirizibwa ninga sina bwogerero. Wadde okunoba nafunamu ebiseera byawumulamu oba wiiki 2 nakomawo omukyala yeesootiza. Osooka n'oddukamu n'osooka weetereeza
naye ate ku sayidi endala kibi kuba osobola okuddukamu ate n'osanga omukazi bamututte. Waliwo n'ategeeza nti ekiragiro kino bwe kijjidde nga ye yasalawo dda n'asuulawo amaka ge olw'obutakkanya bwe yalina ne mukazi we wali omutuusizza okwagala okwekola ekikyamu ti naye yasalawo n'anoba amaka ge n'agenda n'awasa omukyalo omulala era kati ali bulungi. Nze naviira omukazi mu maka gange ne mpasa omukazi omulala ye ne mmulekera amaka gange n'abeera bulungi nange ndi mulungi. Otambula mu busungu busobola okukkakkana. Abasajja naffe tulina okunobako. Naffe ne tubisiba ne tuvaawoko ne tulaba oba obumalirivu obulawo omukazi omulina obusobola okwebezaawo. Kyokka waliwo abawakanyiza ekyokuwa abasajja ebbeetu okunoba nga bagamba nti kino ate kyakuwa abasajja ebbeetu okubasuula mu mizigo olwo bagende bawasa abakazi abalala ng'ate n'abakazi kyakubawa ebbeetu okwegirisiza mu maka g'abasajja ge baba baleseemu nga baleetamu abasajja be baagala ate kiyinza okusajjula embeera. Omusajja abagenda kugenda batandike bakole byabwe bagana obuvunaanyizibwa bw'abaana okuddayo okwasa abakazi abalaffe batuleke emizigo wano tuboneebone. Noba tekitegeeza nti obuvunaanyizibwa bukuvuddeko. Obuvunaanyizibwa busigala nga abaana obalabirira kubeera babeera babo. Abawakanyi kino bagamba nkyandiratira naddala abasajja okulekerawo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe naddala okulabirira abaana omuli okubawa emmere n'okubasomesa olw'okuba baanoba ate nga ne gye baanobera era waliyo abakazi abagenda okuzaala nabo abaneetaaga obuyambi kale nga kino kiyinza obutayamba. Eri mu kuleeta bwenzi mu maka obutagenda kuggwaawo. Kati bwandeka mu nnyumba enkya n'asangamu omulala. Kana kutera kuba mbiri byerere. Kyokka waliwo n'abasajja abakulu bategeeza nti mu Buganda kive omusajja okunoba nga bategeeza nti bayinza kuwagira muze guno ogwasaliddwawo kooti. Wano mu Buganda nazi kuno nga teri musajja anoba. Tewali teeka ffe lyetuyinza kwakwaniriza nti omusajja asuulewo ebibye atambule agende. Abaala boogedde Nakandi Robina basandise enfuka gwe yasibisa mu kkomera nga amutebeeza okubba enkoko nga tumusanze mu maka ga nnyina gy'ali mu kiseera kino. Ono ategeeza ng'ebbanga lye yamala nebba bwe baazaala abaana 11 mu bbanga lya myaka 21 gye baamala bonna mu bufumbo. Nali wampeta era n'abaana twazaala abaana 11 abaliwo 9. Ono mu kiseera kino embeera gy'alimu si nnungi nga n'abaana okumulabako kitaba bakuba emiggo ng'ono ayagala kkooti ebaawukanye mu bufumbo kubanga yali nga atulugunyizibwa nnyo bba. Njagala kkooti etwawule tugabane ebintu. Njagala bwenkanya. Grace Katushabe ssentebe w'ekyalo Kiteredde agamba nti kkooti kyasazeewo kirungi nnyo kubanga abasajja bangi batunduzibwa mu bufumbo nga ku kyalo kye kuliko omusajja gw'atayagadde kwatuukiriza mannya yakamala ebbanga lya myaka 5 mbokyanga asaba kkooti ebaawukanye ne mukazi we naye ng'omusango tegusalwa kyokka nga atunzibwa mukazi we mu maka. Omwami abaana bamufumisa ebiso abaana bamukuba naye era kkooti yasalawo n'egamba nti ababeere mu maka babiri naye baawule ebisenge naye omwami talina mirembe for all along. Njagala okusinziira wano nga nsaba mu mpagire kyamazima abaami basaanye okwawukana n'abakyala kuba ennaku zino abakyala bafuuse ensolo n'emisalo mingi. Abalala nabo bawadde endowooza zaabwe mwe bategeereza ng'obufumbo bw'ennaku zino bwe bwayonoonekedda nga abasajja bangi bakeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu kyokka nga amateeka bo gabadde nga gabasusola. Bakisobose ng'alina obusobozi anobe afune ku ddembe obutabanguka mu maka bujja kukendeera. Bangi nnyo basinga n'abakazi obungi be batulugunya. Abasajja tutugulunyizibwa ate tusirikira bingi olw'ensonga nti tuyambibwa kitono. Ensala ebadde ng'ejja nga bagaba abakyala ffe tutunuliza nga abakyala babawanye eddembe naye bakkooti yasazeewo n'abaami nga basobola okwekubira omulanga mu kkooti naye bange bawe ensala ennungi tuli lwedde okutwala okutuyamba. John Bosco Mulyowa nekizawire be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ndowooza gulero olirabye omuntu nga Ssekinomu n'abantu abalala bagenda ne beekubira enduulu mu kkooti era n'abantu abamu n'endowooza zaabwe oziwulidde bagamba kino kigenda ate kwongera bulabe. Olwo omuyizaamu katono ng'anoba ng'asuulawo ng'agenda afuna omulala agamba ye waliwo omusajja agamba eyinze negenda nefuna omukazi yali ambonyaabonya egenda nefuna omukazi omulala kati nina emirembe naye abo bansi kati bwe tudda mu Bayibuli muganda wange
wikutokirizibwa kituufu naye ekintu ekyo tukinule ntuwe waliwo obufumbo nga Katonda yabukuwadde waliwo obufumbo nga Sitaani yabukugabidde wali abantu abalina abantu nga it was a mistake yali ensobi yennyini of course nga si yali omutuufu naye nga Sitaani yakuluka olukwe lwennyini n'amukuwa kale kibuuzo eyo woonobayo kiba kitya maaso ga Katonda ekibuuzo naga nkirekera abantu ne bukya ku masha ng'omusajja gw'olina si ye mutuufu gw'olina okuba naye n'omuzadde oluusi n'abaana woonobayo kiba kitya nga Katonda si yamukuwa Sitaani si naye agaba ebicupuli kituufu akusetinga kale okusinziira ku Bayibuli gy'osoma muganda wange awo gw'okiraba otya era jagamba nze nvaayo ate Katonda kyagase oli Sitaani yagatta kakati kooti egamba nti ebintu by'okoze nga mwawukanye ebintu by'okoze nga munno anobye si byakugabanwa tewali kubigabana yani kati mbuwe mwawukana mugabana ebintu wakati awo kati weba nnyumba bugibalirira kwata mugagitemamu kituufu mugibalirira kibuloka kwaliko 10 nti evaamu sente mmeka mugitunda oba oluusi butunzi milioni 2 oyina 10 nzompe nkulekera ennyumba yo kikola bwe kityo wakati olina nti sewali saawa eno tati tugitunde buli omu atwaleko 10 njakuwa mpola nedda bintu bigwera waawo olina bima mugana kyokka mulina abaana naye baddaye ate simanyi agenda okubeera n'abaana ye oba ogenda muwongeramu kyenkanawa ndowooza oba omuteramu kagundi kakati waliwo ebintu by'okola ng'onobye naye nga temunaba kwawukana kituufu ekyo zigede eze twatwalayo oba natwalayo okusaba kwange mu kooti okwawukana kuba omukyala wange yatwalayo okusaba okwawukana kati mweyo process nga kooti ekyawuliriza omusango bagutwalamu akagumu oba 2 ebintu byonna byenkoze mwanga akaseera tolinaako wadde nembanguza akamotoka kange kooti egambye ebyo toba tolinaako nozimba oguzimbe gwange mu periodi eyo gukulume bulungi oba kati abasajja bagenda kibalira agenda kuwekanga sente anobe abikole mugabane biri mu muzigo nga mulimu akatebe kamu nejiko 2 nkitegedde ekyo kyekisooka ekyokubiri kooti eganye okukendeeza obukwakkulizo bw'okwawukana eganya obukendeeza nozabamu bali basabe nti bana ebintu by'okugaana 50-50 bikendeezeemukko tegambye nga bibadde biba bisigala wabula ekikyusiddwamu nti ebintu by'okoze nga onobye omusajja ebyo omukazi tafunako wadde 2 wadde ennusu naye n'ekyokubiri nti kakati okkirizibwa okunoba mu Uganda omusajja kiri official kati kera kumaja ng'opanga mu busawo bwo mukama Katonda Sitaani yana yeyagalidde mu kkula lya Afirika ge amateeka ge baganoleeta nga bajatuka ekyayi te n'amateeka ga contract osobola okumpasa nti mu myaka 3 egigwako osobola okugenda ow'omulala nkoleke ate bakati ejafuuka nga bizinensi luseeza ebweru gye buli obufumbo bwe butyo nga bukola butyo osobola n'omuwasa wiiki yoka bweti yoganze njala kunfumbira wiiki n'omuwa akavanga take n'akateeka ku nsawo wegwako n'afumba wiiki n'agenda ewala nga lo yamubuukiize niye ba bizinensi kati ba tebukyali bufumbo kyeba babuyita bufumbo bwa contract so munaye mu constitution ya Uganda mulimu obufumbo bwa bika bimeka waliyo church traditional marriage yali ebyobuwangwa civil ya kooti then ne church marriage
waliwo endala so zindoza zezimanyiddwa mu constitution ya Uganda. Kituufu ekyo. Akati obaga ogwawa nze simanyi naye abasajja babuusa kumunga ku nguvu. Kyawedde bakoota eryokanga n'ekikola eryokanga nejja anoonya engeri enoba yabula kati ŋŋenda teri ankuba ku mukono omukazi n'akuba buli kaseera endulu wakyeyama nti omusajja yandese bulijjo mu abanoba nange nnobye era nnobye. baleero tusabire obufumbo. Kituufu ekyo. Obufumbo bwo sitaani ali muli yeeriisa ng'ekigotta entula yeeriisa nkuuli ono kade obanga abasajja nabo babakkiriza okunoba kati ate simanyi nakumanya basindise munya musubi oba naffe abaana banatutetenkanyizaayo nti namwe muveeko wabazadde bammwe baana mugira mubeeraawo era ati sitaani aliwo kwawula family obwanga tekwatagana unity abaana mukulenga temubitegeera tata ali bibye ne mama ali bibye omusajja asogamba kati nze ngina abasindikiranga sente nobye nze ngenze gambawo obuyambi naye wano kibadde kizibu before agamba naye onoba otya musajja mukulu kakati ogamba etteeka linzikiriza sasa nga etteeka linzikiriza kwata mu bupale bwange n'obusaati abakazi abadde bakola kanzire ewaffe alina nti ndidde obugenyi agamba kanzire ewaffe kanzire ewaka kazi gontulu yali wadda atema obwange sitaani akanjogedde takyatuma yeesitukira bagenda leeta amateeka amazima nga go galiwo kusaanya kubanga ate ebyensi bo tebalina buzibu tebakoledde tagete eri ku kanisa kubanga ekanisa eno mulimu abantu badde banoonya okuba ku kibakola naye nga tebalina baakaapu tebalina kibawagira tulina abasajja abalina abakazi asukka mu abalokole naye ng'akikolamu ki mu bubba tekikirizibwa naye ng'olaba akikola ki akikola naye kakati wafuna baakapu y'etteeka munya musubi ajja kugamba ebule gamugondera abaki ababakulira abakulembeze bebayise etteeka balireese gundi tewakanya tteeka kati olaba bibaddewo nga tewali tteeka kati ate lino etteeka kelijja abaana be b'okubonaabona ate enjovu ebbiri wezirwanira busuubi kati abaana bwe busuubi baana bangi bakuze tebamanyi bakitaabwe kituufu nnyo baana bangi bakuze tebamanyi bamaama baabwe eyo parental love tewali tuba abaana b'ennaku zino akola ekintu nga talinaamu conviction yonna kulumizibwa kuli tewali kuba omuzadde gw'otegeka omwana wekiri naye kakati azadde yasola abaana wikisi bbiri nagenda e Dubai wikisi bbiri nagenda e Saudi mwana nakolera ku mata g'ente gante gambogo oshegede omwana okomawo n'okukomawo nga akuyita anti mujebale takutege nti ate ate nze maama wo nti ate owaawa kati omwana oyo omukonvisinga nti yeggwe eyo laava eyo mwana gwekigenda waba kizibu ekituufu nnyo ekyo so emitawana gy'ensi nagyo gikoze kinene gyeyongedde bweyongeza gundi economy tebereza onobeera awo nako tetaaga amata tulina ogenda gajja omusajja yanoba ate bano bawadde n'etteeka ery'okujja bagenda basulawo nga we baagala era nga sisaatu weekumaakuma ng'olinnya ndeege ng'ogirinnyamu ogenda e Saudi okolerera akaanako kati ko kateka bana taata yani simumanyi kibi nnyo kangulire kyekyo ekintu ekikyasinza okutokyalinga mindset y'abaana kituufu nnyo ekyo okula nga tamanyi mukwano gw'abazadde ate nga weebali si nti baafa nga baba baafa akula akimanyi ekituufu naye nga weebali abamu bamaama basse bataata taata aliwa yafa naye nga tewali nye katonda taata omwerabire yafa n'okwabya twayabya yafa kati mutwaleko mu b'eŋŋanda mulamanye ekikaaki nze kikaakyo niwoleka nze
So mawulire simalungi eryeteeka alaba lisanyukidde nga bo naye nze nganze sirisanyukiddeeko wati nange sirisanyukira abadde babikola nga tewali backup kati backup kezze simanyi nakumanya engeri ebintu gyebigenda okuba nga ate bitambulamu kale kyo kitundu kyaffe ekibadde kisoose ekyamakya g'olunaku olwaleero erimu abafumbo era olaba omusajja akomyewo ne gubbaaga takulimba mbu atwala wadde obbingoye ali kunoba mu magezi bintu byakunoba kati noba esita wuyo bagamba kyoba owe naye yanoba simanyi nakumanya so ndowooza tugaba kwetolamu ku Katonda tukomawo yatowe ku ishu ya kando olwa katambike nalabye omusajja omu ng'agamba olaba kando ezo ku lumbe we baba bazikolezezza ziba ziyamba okudirectinga omulambo guno mu kitangaala ekito mukama Katonda akawulira nga bulaza ki kando alezirungamye omuntu mu kitangaala kirabanga nga naye gwe doctrine nga zisusse zeyongedde zikyajja pitirivu abantu bajja kulemerera okuba nga bategekera obulamu nga yagamba njagula bokisi za kandana wefiira bwe nti bazaase lunaku kiro kyonna mba mu kitangaala wiiki yonna omwoyo wange alungamizibwe Precious ayingidde kale katwetolemuko katono etanaba kwatula oyo tanaba kwatula ayinza okunoba nga tayatudde ebintu bino ate okkiriza Yesu akugamba gumiikiriza ekituufu muno mugumiikirize eri mutuukirifu eryo eriggwa ligumire ffe tetukola ng'abansi ekituufu olina okuguma omuntu oyo n'omusabira ate olusanga abamu betufuna okugira otunuulira mu background nga bambi si ye naye nga waliyo ebisika kituufu famire nga olaba obufumbo bwali butyo bwakulwana kati naye kiba kimukola ki kimusika tuokitegeera omanya nti this is a spiritual battle leka nsabe n'okola paati yo n'otekwasa nga tewakola paati yo era nobirekera Katonda muyini n'akola okola ki okwagala kwe gamba Yesu olwaleero nze gy'oli kukkiriza kubeera omulokozi era mukama obulamu etwala n'akamwa kange yazikiriza n'omutima gwange ndokose saasire tali butuukivu bwake Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu otusabidde amina kale ayi brother Jamiro kagamba otya Joy kale katwetolemu katono mudakiike mutusobola okubanga tetukomawo webale kulaba there is still hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye there is still hope chano yesubi